Abannayuganda bandaba bannange mbaleetera ebintu bino eno nga mmaze obbisomako gwe kennyini bw'oba nga tonnafuna yesu omukisa gwe gujja kuba tegunnaba naye ebiseera ebisinga at least bajja kuddamu nga bakugamba unfortunately tofunye unfortunately abc and g naye ebiseera ebisinga gwe nga gwe wojjuza forms zo ebiseera ebisinga kireetera okumma ne CV yo gikoze otya wokola CV ne bakumma making sure nti CV yo gikyusa bannange don't give up bino ebintu opportunities ezembawa zisinga gwe okujja wano ku visit visa n'obulirayo nkiddamu opportunities zino zembawa ziyinza okuyambako n'oyingira n'okola ebintu by'okola kati ngenda kubalagako eno scholarship abaana mwenna watch this video until the end kubanga wotagimalayo togenda bitegeera ogenda commentinga wansi kyotategedde and I will reply you naye making sure the moment you watch this video kubanga njigizereti nti abantu egenda kuggalawo nga 1st of May kati ogenda kugiraba leero nga 27 so watch it at this time or applying this time okay genda ku gogoyo oteekemu ekigambo o yenga ndabika gundi njize bunnyo ate okay oteekemu kino ekigambo kino kyolaba kino your opportunity Africa wonoogira your opportunity Africa yeno logo yaabwe okitegeera yeno logo yaabwe kanjizeeyoko such that tukola ki tuyiga ennyo so tugenda kukola bwe tuti gwe omuntu andaba zino zonna opportunity oziraba zino kuliko eno gye bayita bright living scholarship to attend the young world summit eno scholarship eri mu Canada ekuwa gundi ekuwa flight ekuwa buli kimu naye mbadde nga njibalagirira abaana bamu ne bagigenderako ne bagiclosinga ne bagiopeninga at this particular time jangu waneeno kwata mweno yonna gy'oyagala onoogikwatamu ng'eyo bwenjikuttemu ogenda kujja ku page efaanana bweti eno page efaanana bweti ekugamba ebigambo bino wammanga ekugamba application are now open for the bright living scholarship to attend the 2024 one young world summit the bright bibi bakugamba nga bakugamba take place in Ontario, Canada. The Bright Living Foundation one young world scholarship will support young entrepreneurship who are making a local or global impact in creating a positive bichi bwe bityo obokitegedde ati nga bakugamba nature nutrition and health and social goke nayo oyinza okubeera oli mu bya nursing oyinza okubeera mu bya agriculture bwe bityo kati goke nyini soko bisome tugende ku eligibility baagala abantu okuva ku myaka 18 paka ku myaka 3 reside in Africa wobanga oli mu Africa abaana bali mu Dubai pose ngonoteeka ku Africa ne obanga oli mu Arab Emirates bayinza okukuma naye ng'olina okubeera nga oli mu Africa 3 to 5 years experience in agri, food or beauty business. Ndowooza wentegeera beauty business. Preferable self-owned business. Obanga olina saloon yo, olina gundi zo ng'oli mu bintu bya pedicure and manicure bino bya beauty, you are good to go. Ne bakugamba waneeno making a positive impact in one of the 3 scholarships focus area. See below the more information on this on the focus area. Availability to travel to Canada, participant in the One Love because of it here, One World Summit, including the Bright Bichi byonna selected scholarship will be presented in Ontario from 15th to 23rd September. Kati jangu waneeno gwe kennyini o scrolling scholarship focus omuntu ng'oli mu climate and nature ng'olina nutrition and health ebyo ndowoozo bitegeera ebyo nutrition and health social nga kennyini obitegeera sigenda kubijjira gwe kennyini nga bakugamba waneeno scholarship will receive gwe nga gwe what are you going to receive a full delegate access to the One Love to One Love bane One Love wembalede ki the One Young World Summit because of it Canada 18 to 27 September. Participant ogenda kugira biki bwe bityo ne bakugamba bakuwa hotel wogenda solo bakuwa accommodation
hotel accommodation in Ontario between 15 and 22 inclusive September, catering for the duration of the event. Ani agenda okuwa ebintu ebyo bebagenda bikuwa. Return air ticket, permanent membership to this World Ambassador community. So let's go. Then they tell you for more information, come and apply for this scholarship. Jangu waneno okwatewo. Wonokwatawo anyway ndabika njize nzuminze nnyo anyway. Then ogenda kujja waneno scholarship criteria twajogeddeko. Then ogenda kujja waneno jangu wansi bakugamba ekintu kino mwena kyenjagala mu kibakwateko. Bagenda kuggalawo nga 6 May. Tubuuzayo ennaku mmeka? Ekinene nnyo tubuuza ennaku 11, making sure nti bino ebintu byonna obirina. I'm telling you the truth. Njagala tukikube lumu, njagala omwana wanene afune ekintu agayemaani Mashal kwata euro 10. Thank you so much. Ndo abamu bagenda ne batampa, but it is okay. Jangu wano ogambe apply. When you come to apply, you say apply. Ate no form nyangu nnyo yakujjuza. Jangu wano teekawo erinnya lyo, teekawo address yo, teekawo buli kimu, then ogambe ti next step. Sagala kole no video ebere mpamvu. Reason being you don't watch it until the end. When nalaba nti abantu muwachinze video until the end, nja tandika okujjuza ebintu bineeno nga mbimalayo, but you don't watch it until the end and nembera nga neeyasamya nzekka. So I don't like that. So kambalageko ne gundi endala era the same naye it is the same thing. Byonna bigenda ku ending up on 6 ngeri gyembalazeeko. Kati wano tuzzeeyo eri gye nabasoso balaga yeeno waneeno ndowooza mugiraba categories yeeno. Kati eno endala ya BMW group oba okitegedde BMW group. Jangu wano ogambe BMW group, jangu waneeno owandiikewo group biki jangu wano era naye ekugamba mbu opening biki naye egenda kugalawo requirements ekulaga. Requirements za wano kanzigireko zirabe. Jangu waneno osome bakugamba successful candidates will be young leaders actively involved and making an impact on the role of the bichi. Ne bakugamba policy, a climate policy bichi. Byonna bisomeko era emyaka bakugamba gye giri aged 13 bichi. Ne bakugamba wano availability to participate in young bichi. Ne bakugamba mbu available to participate in the welcome new parliament summit in Brussels. Ndoza mukitegera in Brussels in June to July 2024. Kati ndowooza eyo mugitegedde eyo nnungi. Ne bakugamba waneeno participant in young bichi byonna as in Ontario BMDL bichi bakugamba era nabo bagenda kuwa it is the same thing. Ne bagamba the cost to travel to and from Brussels bagenda bikuwa hotel bichi byonna bagenda bikuwa. Kati gwe wenna omuntu ayagala jangu wano ogambe apply. Kwa yo linki yennyini ogenda kujja waneeno ogambe apply. Tugenda tandika okukola ki applying actually in zoomed in a lot. Okay, but it is really small kati atengabo. Okay, kati wano nga bakulaga bisomeko jangu waneeno ku gundi ku apply now and apply. And start applying. It is actually the same thing. Ngeyali naye eno ndala n'eri ndala. Ono sigenda suka bannange mbagala ne bana Uganda try whatever I'm giving you. Nsobola okwogera oluzungu ne abantu abalala ne bategeera naye mpulira I want this opportunity to first go to Ugandans wake up, do research. Tonsindikira message wano ng'ongamba connectinga ku agent because I'm against agents. I want you guys to be active. I want you guys to do these things on your own. Nga tewali n'omu akuyambyeko tula ku laptop yo besimu yo. Kyenkola wali kyokola. Trust me, one day you will say yes I did it. Obuzibu bwaffe ba Africans twagala nnyo omuntu otuyamba and it is not good at all. Buli woyagala omuntu ono kankolereko ekintu. That's why most people babawadde bbaani. Kubanga omuntu oyo byakuteredde mu gundi tobiraba. Bannange nkwegayiridde gwe wenna ndaba va mu bintu bya lazy. I know you can do it. Oluzungu bakugamba do this. Ubanga tokitegedde genda kugogo obuuze. What do they mean by this? Ebiseera ebisinga tubijjuzaamu naawe. Jangu okole ebintu bino. I love you. May God bless you.